Bannakibina ekiri mu buyinza kya NRM mu disitulikiti wa Kiso beekokodde abali mu yafeesi za gavumenti bagamba nti basusse okukozesa obubi yafeesi zino nga bangi ekyokuliza ensonga z'abantu bakivaako ekiviiriddeko enkola za gavumenti okudobonkana. Okwemulugunya kuno bakoledde maaso ga mubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ewa Kiso nga ye Justin Mbabazi bw'abadde atongoza ekisinde kya NRM ey'ogwaggwanga mobilization team ng'omukolo guno gwindde Nansana ku Green Card Gardens nga gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo. Ekibiina kino kye kigenda okunnyikiza mwoyo gwa ggwanga mu bannayuganda okwetoola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okutegeeza abantu ebikoleddwa gavumenti ya Mwami Museveni kosa ensonga endala. Kubanga abantu okunyiga nabo obuweereza tebakola ki olumu tebabufuna ne tuwa abantu obuweereza kubanga ebintu gavumenti zibiteekayo naye olw'okuba nti abantu abali mu bifo ebyo basuffocatinga bagenda okuvumiriza gavumenti kati kitwetaaga NRM kudda waggulu baffe pulezidenti bw'aba ayisemu waggulu ne wano wansi ku MP twagalira nga waffe NRM. Bano basaba bannaabwe bave mu kwogera obwogezi ku mwoyo gwa ggwanga wabula bakisse mu nkola nga basabye nti ku mulundi guno amaanyi gasibe mu kulwanyisa empeereza eza gavumenti. Obeerera mu kitundu kyo puroguramu kye yazzeemu eya gavumenti. Boogedde ku bimu ku biviiriddeko abantu okukyawa ekibiina kya NRM omuli entalo ezitadde n'ensonga endala. Ensobi gye musooka okukola nga secretariat muwa abantu akasente ne mukapublishinga bannaffe bwe tuba ne bakakozesa tudi campaigninga ne yeesimba ku kifo ng'akutte fulaga yaffe twalibadde tumuteekako amaanyi ag'enjawulo n'ebiseera ebisinga ffe tusooka omukuba. Ye Tebayijuka Emmanuel alambuludde ku biruubira by'ekisinde kino omuli okussa amaanyi mu bavubuka kosa n'ensonga endala. NRM mwoyo gwa ggwanga esinze nnyo okutagetinga abavubuka. NRM tubadde nnyo abantu walimu abetubadde tuyiginoringa business community zonna eziri n'okusinga nnyo ziri informal. Abamu kwavuddeyo okuvuganya ku bifo eby'enjalo ku kaddi ya NRM boogedde ku bimu ku biviiriddeko eggwanga okubudobonkana nga Nalongolozi Kirabira eyeegwanyiza ekyombako omukyalo wa disitulikiti wa Kiso asabye banna NRM okulwanyisa obusosoze mu mawanga kuba waliwo ensonga endala ezeetaaga okuzuukusa. Ekitusudde kyokka buli alina obuyinza obutabukozesa bulungi ekyo kye kitulemesezza. Ensonga enkulu gye tuba tusooka okwejjamu butayagalana obukyayi ikyala. Reverend Serwada John nga ssentebe w'ekisinde kino asomya alipoota y'ebimu ku bye bazudde nga biviiriddeko NRM okukyayibwa. Bonye tutambudde ebigere n'opangisa obwa booda n'ogenda okunoonya ku ofiisi omuntu gwonna asinkana n'omaliriza ng'okomya olusi ng'otambula bigere. Bataata abakulu tubasaba ab'ebitiibwa bali ofiisi ez'enjawulo ffe baana bammwe ffe batabani baffe mmwe mukwatenga essimu zammwe zaffe muwulire ennaku yaffe kubanga tuli mu Wakiso abantu balina obulumi. RDC Justin Mbabazi aliko byasabye n'ekisinde kino ng'agamba nti byakuyamba okwongera amaanyi mu nteekateeka y'okulondoola empeereza za gavumenti n'okakasa nti NRM eddamu okutinta. Twagala bino abantu 30 bali aba structures we bali tubongereko abalaba mwoyo gwa ggwanga abemwekozeemu olwaleero byebirwa bye twagala ku kyalo enkola za gavumenti. Si buli ku kyalo kya Uganda oba ekya Wakiso ebyalo 7 RDC agenda kutuukako ne bano basisitante bajja bimalayo kati mwoyo gwa ggwanga yeggwe agenda okutuuka wa. RDC ategeeza nti kisinga okuluma be bannayuganda batalumirwa ggwanga lyabwe ekiraga nti bangi tebalina mwoyo gwa ggwanga. Ebitongole byonna ebikesi bibeeremu n'ebikwasisa amateeka bamwoyo gwa ggwanga tusituke tubanje tukwate abo tuvunaana abo abali esente ezive wa President Museveni ziyamba abantu ba bulijjo bafune services ennungi ne zitakola ki. Oyo mwoyo gwa ggwanga gwe njagala okulaba saagala bikomye luyimba wano Nansana olwaleero.